Mwanga Kivumbi yatuuse mu mikolo gy'okujjukira omugenzi ow'ekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere nga ne finito waali naye obukama obukulu buva eri Katonda. Kaseera ako akatono nga bakateekawo enkyukakyuka ate si yeka yayogedde Deputy President kwe yabadde n'obubaka bwa President. Njagala okwebaza Mwanga Kivumbi olw'obuweereza bwe yatandikiddewo mu giye eya waggulu. Enzitanya jatanyamu ensonga n'okulaba nti atambulira ku nsonga ezo nga President bwe yamusaba azitambulireko okulaba nti tusigala nga era tuli on top. Tumwekakasa era twekakasa obuweereza bwe. Tusaba bannayuganda bonna bawagire Honorable Mwanga Kivumbi wakati mu kuweereza bannayuganda mu kifo ky'obwa Deputy President wa Central Region. Naye era twajuzaamu ebifo ebirala ebyenjawulo. Ekibiina kyajuzaamu ebifo ebirala nga bwe mwabiraba. So ekibiina nakyo kitambula mbuufu obwo. Saagala ate tumale budde saagala nkozesa ekigambo ekyo naye dead buried dead. Baziika abafu. Bagiyita abalamu tutambuze ebyabalamu eby'essuubi. Bagiyita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu obulyo. Nze Kayongo Hakim ndina myuko mwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro the weapon. Yesebo awatali kuwananya konna tewagiraba nga bagezaako okulaba obeesala ne bastiru bweti tete movinga era babulalega nti bano kifo bayinza kiregulako mawa eddamu netereza. Mukulu Waiswa, sabiti eyo gye tukubye amabega n'olunaku olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga bingi. Twalabye abakulu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kakiiko aka defense nga kagenda maaso n'okubanga kayita omukulu General Muhoozi Kainerugaba okulabikako mu kakiiko ako. Olw'ebyo byazze agenda maaso n'okubanga ateeka ku mitimbagano yaganya okgendayo era n'ateeka ku mitimbagano nti abali kakiiko bonna ajja basiba. Ate nalabako ne babigaawo ng'agamba nti abakwasibwako ensonga z'ebyokwerinda bakwate bana NUP abambala ebyefaananyizaako ebyebyokwerinda. Kati gwe gamba ensonga zikutte wansi ne waggulu. Obyogerako ki ebyo? Tuzze tugamba bannayuganda abasinga nga balowooza nti ffe tulina ekikyamu nga tubagamba nti mutabani w'omukulu alina ekizibu ekyetaaga okukola ki? Okusalira eddagala. Munnange omuntu bw'avaayo n'alumba Parliament aba alumbye demokulasiya, aba akakasiza kye twogera nti tuli under military rule. Yabayise ba clown. Clown kyeki mu Luganda? Clown sibe badikuula. Dikuula. Yabayise badikuula. Yagaya badikuula nja bakwata bwe naamala bakwata ate ne sente nzitwale. Kubanga ye tali mu nkola ya demokulasiya. Ye bamugamba nti eggwanga agenda kuliwamba namagye nakutta abantu. Kati olwaleero bavaayo batugamba nti bannaaye nti ate ebyo si yabyogedde Yohando si ye kubanga balina omuntu gwe basobola okutuma gwe bakozesa nga balamu. Naye ng'ebintu byayogera bifaanana byonna bibadde bya bwewusa, bibadde bya bulalu, tebyetaaga kwesigika muntu ayambala yunifoomu y'Abannayuganda. Ekisooka ababaka ba Parliament baba bakama bamujaasi yenna mu yunifoomu ku ddala lyonna by protocols eza Uganda. Naye ono akulaga nti takimanyi. Akulaga nti takola ki? Takimanyi. Allocation ya sente buli mu budget egenda mu magye bajja allocatingira mu Parliament. Naye of course mutiitiizi ajja mu Parliament bamusoye ebibuuzo abaddemu nti ki? Era olwaleero kye bakoze olw'okuba nga balina mafia speaker nga bwe yakola ku Bamuturaki era bwe bakoze nakati. Tomanyi nti akakiiko batisatiza chairman bagambye nti leero Muhoozi tagenda kujja. Chairman yagambye nti speaker amukubidde namutegeeza nti kakati yafunyemu olugendo. Komanda w'amagye ekyatasobola kusisinkana ba civilian kuddamu bibuuzo. Gwoba osobola ogenda ku battle line. Awayanga niba inongo bagaine amagombe gali yefungudde jeno yefungulia yeye jeno
jeno yefungudde jeno tasobola genda mu parliament atidde nabagamba nti ono jeno wa DNA tasobola kugenda mu talina ability yagenze mu bya Trump oli mukwano go Trump ate bakulimba ebyo toddamu nabbi kunyumiza ate nga yagamba nti 2026 agenda kuzaawo ebisiiki ate oli yagambye tayagala kuwulira ku bisiiki tebafaanana ate saagala kwesiba ku bantu emboozi nayo yakito ono yagamba nti ayagala Beyonce amuyina this one is living into hallucination gwobadde ono yagala tayagala Beyonce yazuuka n'alota naga abantu bonna batuusi nti bonna bachwezi nakati omuntu ali ku Beyonce anoonya n'akeera ku makina nga tayagala Alicia Keys olaba yali ayagala n'ali ye yafedda bamugamba bugambe nti oyo yagende nyafi gwe hawaira iwakowa bamugamba nti oyo yagendera mu nnyonyi dda so ono omuntu ali mu hallucination byonna abi fascinating about nga bw'obeera n'oddeeka omwana n'alaba emmotoka n'agamba eyo emmotoka yange nga neesiyo ya neighbor kakati ye yeesooka buli kirungi kyayinza okulowooza kati ekitweraliikiriza ffe tetwandimufuddeko wadde mutabani wa mukulu ekitweraliikiriza kwe kubanga nti yeetisa obuvunaanyizibwa gweoba otya n'omuntu bw'atyo nga yakulembera amagye bagundi babayitanga ne bajja batumwine babayitanga mu kakiiko ne bajja ono tasobola President Museveni akakiiko kamuyita n'abagamba mujjeeno ono tasobola jeno muhoozi kano kankogere mukama bamutwalako mu training ya police omanyi police baludde ebbanga ddene nga baba training nga babagamba nti National Unity Platform n'abagoberezi bakyagulanyiza emilisha ne bamutwala asomese n'okutandika okumuintroducinga mu bantu yalemererwa baleeta Toyota naye gwe bwe balemererwa n'aba nga ayogera ye Toyota ffe nga abamanyi Toyota bagiyita Pal FM 17.9 kyenkugamba nti ne mu security forces tebakyalinamu grip abali ku mukutu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo class monitor gw'ogamba otya nti gw'ogenze kweyo layini y'okunyonyola gw'omanyi ebizibu ebiri mu magye amagye gasasula bubi amagye geetaaga amayumba ag'ebyokusula amagye geetaaga remuneration etegeerekeka luli omujasi yabanga shuwa nti omwana agenda kusoma mu ssomero ly'amagye yabanga shuwa nti omwana ajja kujjanjabibwa mu gundi y'amagye babanga ne gye batuula nga bba abajasi nga bafuna byonna munnayuganda byanyumirwa naye nga exclusivity eba very important olwaleero eno gavumenti byonna yabasuula amagye ge gabangamu buli kyakabi abasamba omupiira abalungi amagye ge gabangamu ba athletics abalungi security forces kubanga ziba ne established disciplined structures kuba success mu buli kintu kyetaaga discipline olwaleero bano bajja ne babimalawo Ministry of Education agimazeewo ye maama amazeewo amagye ye mwana alidde eggwanga ye taata tulina okwefuba ffenna nga bannayuganda tufulumye akabondo k'abantu bano gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne banne nga bebanyunyuse ne batataganya eggwanga lino genda mu maaso okay bagiyita Pal FM abaliko ku mukutu guno kuba gye twatandikidde paka kati nga tuwunzika naye ng'ebyo byonna Bobby manyi Bobby yabasooka kati yalina akakomo kakati bonna balwana nti akakomo bakafuna batya kubanga oli gwe yajjako akakomo ye yakkiriza emyaka gimuubiri era ye yabeere naga nti aze nkoze ogwange mwe mumanyi omwana wuuyo abalemye yalema Kale Kayihura yalema Muzeeyi Sabiti yalema Lokeki yalema Tumwine yalema azaba kuba kutaka benjogerako bonna babadde kutaka Muhanga kutaka Erweru kutaka kakati yoyo Kyagulanyi Robert Sentamu kakati ngogamba nono Muhoozi yennyini Kainerugaba kutaka Muhoozi oli David Minister of Internal Affairs kutaka kuba oyo yamulekera mubiri bipate ya Kibalamawo yakwatira Jeno n'amugatta n'amuteeka kutaka negwe Kyagulanyi ono abalati empikizi yakwata Jeno nga ye komanda w'amagye David Muhoozi one of the brightest ekyo saagala nakimujjako naye Kyagulanyi bwe yamukwata mu ebyo eby'ekibiina ng'ono azanyire ne wa Kibalama Kyagulanyi ali eno single handed ne ttiimu ye y'abalubongoya yamuleka kutaka Jeno yamalira mu state minister okay bagiyita Pal FM 17.9 ekkula era omuntu wa bulijjo munamateeka wano George Musisi agambye kwali agenda maaso n'okubanga agoberera oyo Obino akato era namugamba nti munamateeka kato baali bamusse yamusse omumanyi nga kasa yasoma naawe nange ogungulese
kasita nabe yasoma nabo Kirazmonita Pamukawa kwali Honorable Sinanungi naye kwali George Musi. Abantu baffe okwewandisa bewandise abantu baffe bewandise abantu baffe tuli musawa ya kalulu abantu baffe yonna twakukyalirako ekira abantu baffe ekira yonna bakolemu omulimu okuva ennaku z'omwezi nga 2 okutandika olwaleero paka ennaku z'omwezi nga 10 Uganda yonna yenyigidde mu kulaba nti abantu bewandiisa mu kalulu ka bonna bagezaako okuteekawo okukugira kubanga tewanditaddewo nnaku 10 ku kalulu kagenda kubanga kagenda kuba ka motomoto naye bagezaako okulwana era bali mu kutaayiza okulaba nti basala ku mwendo gw'abo abantu abapya abavubuka abasobola okwenyigira mu bululu buno naye twagala ogambamwe mwenna abalina ebisaanizo genda mu nnaku zino 10 genda ku polling station genda gy'obeera genda gy'osuubira okulondera akalulu ko weewandiise making sure nti oli registered bonna amala okubeera registered awo olinde kuba kano akalulu ke tugendamu mweno revolutionary year buli muvubuka olina okuketabamu buli munnayuganda olina okuketabamu mwabali mu diaspora bw'oba osobola okuba nga oli wano nga weewandisa okwetaba mu kalulu please do wakyaliwo embeera nyingi ey'okubalemesa naye musobolera n'okukunga abantu twekunge ffenna olwaleero tubeere balonzi twekunge ffenna olwali tubeere nga tusobola okwenyigirawo mu kusalawo okw'abaana baffe butya bwe balibeera twekunge ffenna nga tugenda okwewandisa mu kalulu kano tusobole okusalawo bazzukulu baffe Uganda ey'enkya Uganda empya naye ekisingira ddala twekunge ffenna mu kwewandisa mu kalulu kano akajja mu nnaku zino okuva ennaku z'omwezi nga 2 paka ennaku z'omwezi nga 10 kubanga tufunye omukisa gw'ataafuna mukisa kulonda ku Kyagulanyi gwe yalemererwa kulonda Kyagulanyi olw'okubanga Uganda yali mu COVID nakyemalira n'amukozesa gwe yali omulwadde wa COVID nga tosobola kujja kulonda kalulu teweewandisa gwe yalemesebwa olwa COVID okuba nti yakulwaza n'akuteeka ewala gwe yakunafuya okwenyigira mu by'obukulembeze n'okuleeta enkyukakyuka olwa COVID-19 yayambako nakyemalira okusigala wano guno omukisa tetugufunangako omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu omujoozi azzeemu agwambadde ayambadde mujoozi namba red guli gwennyini gwe yalimu ogwakuba ne guyuza akatimba ku luno maanyi ganaasalako katimba kanywere mupiira gukwateyo ffenna tusagambe nga tugenda entebe mu ntebe tosubwa omukisa okuba omu ku abo abalonda Kyagulanyi ng'aleeta essula empya ya demokulasiya ey'okutwala bannayuganda mu nsi ensuubize akalulu koonaasobola okukuuma ke kakalulu koonaaba olonze njagala kano yebeerebeere ngombo eri abo bonna era kano ke mbambawa abantu ng'engombo okusobola okwetaba mu kwewandisa akalulu koonaasobola okukuuma ke kalulu koonaaba olonze genda weewandise genda olabe register update kubanga mbakakasa bukakasa ti okulonda omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu n'okukuuma akalulu ka Kyagulanyi Robert Sentamu kijja kuba kya nkizo nnyo okulaba nti gwe wakenyigiramu mukakuuma mukalonda n'okumakinga sure nti alayizibwa kuba pulezidenti wa Uganda olwo tutandike okusimbula ng'eggwanga okuyolekera ensi ejjudde ebinazi emidaali amata omubisi n'ebirala ng'ekulemberwa Kyagulanyi Robert Sentamu so mugende mwewandiise tetusobola kubanga tugaziwa okusinga kwano nze muzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim Eddie Southampton tetumutumiddeko Eddie wali agoberera sirunju jabako kale tumutumiddeko era tumusabira oluli ku mubalembirizi lumulekule kankwanjulire kawampologoma Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende ono Kaawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 225 5 ne kilo 1 ate ng'ali ku